Nembagamba mbadde seetegese munyambe mumpeeyo eddakiika emu wali nene nnyo eringa omwaka wazibu nnyo era awo we bayita okulokoka bw'obuuka n'okulosinga akasaze obusaze bwe kati n'okakulosinga n'odda sayidi eri obeera walokoka nga bakaaba nga bawuluguma nga beegayirira kati byantiisa amaaso ago nga gali red omubi nnyo ow'entiisa. Waliwo ebikulanga ebikulekule ekiiso kimu kugulu kumu linnyo limu kanirire kagamba mukono gumu naye nga zino engalo ziraba ngalo naye ng'enjala byamba ebiso nga bikola bwe biti. Natuuka mu ggulu nga ntambula ne Yesu. Namuddukangako n'endaba eri ebintu n'enziruka nansanga ate bwe ndaba era nemuddukako neetegereze so yandekanga. Yesu muwombeefu nnyo. Enjawulo y'ensi nti eyina enfuufu, eggulu liyina gold, flowa ye oba ground y'eggulu gold, eno ttaka. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Nembagamba mbadde seetegese munyambe mumpeeyo eddakiika emu wali nene nnyo eringa omwaka wazibu nnyo era awo we bayita okulokoka bw'obuuka n'okulosinga akasaze obusaze bwe kati n'okakulosinga n'odda sayidi eri obeera walokoka nga bakaaba nga bawuluguma nga beegayirira kati byantiisa amaaso ago nga gali red omubi nnyo ow'entiisa. Waliwo ebikulanga ebikulekule ekiiso kimu kugulu kumu linnyo limu kanirire kagamba mukono gumu naye nga zino engalo ziraba ngalo naye ng'enjala byamba ebiso nga bikola bwe biti. Natuuka mu ggulu nga ntambula ne Yesu. Namuddukangako n'endaba eri ebintu n'enziruka nansanga ate bwe ndaba era nemuddukako neetegereze so yandekanga. Yesu muwombeefu nnyo. Enjawulo y'ensi nti eyina enfuufu, eggulu liyina gold, flowa ye oba ground y'eggulu gold, eno ttaka. Ingirira mu kiwonvu ekyokufa. Ekiwonvu ekyokufa kyali awo we nabeezaamu ne bakuwanikira emiggo. Kati eri shape
ganya okujaganya kitegeerekeka oba kyekirala kye bakola nga bajaganya katugambe pulezidenti gwowagira awangudde mu kalulu ekyo ekintu kye bakola abantu ensi nejaganya nga kwegamba bijaganya webito nga bitutta omuntu mu bupiisi naye ng'omuntu akyakaaba n'owulira nga gwe ozeemu okufa nga naye biise n'ebirala eri nga bimutwala nga obupiisi mu bbanga nga bidduka we bijaganya beekuba endulu naye ng'omuntu ali mu bupiisi ng'akyakaaba n'owulira nga bimubulizaayo naye nga omulala yaddako so omukyalo omu bwe yatuuka essaawa ye n'ekoona bamuwanikira n'abuuka n'aleekaana nnyo nti ndokose kati mmwe mubeera mu ntiisa n'ogamba oba lwaki aleekaana ebisajja n'ebivuma biwemula byogera buli kigambo kya buseegu kyonna n'ebyotoowulirangako mu nsi bivuma wadde omuntu ng'abuusaaka bisigala bikyateekayo emikono era bimulemesa okugenda so wali olina kuba kwiki onodduka kakati nze nange ettani yange yatuuka obeera mukweraliikirira naye bampanikira nange nenjogera ekigambo kyekimu nti ndokose kitegeezaawo webalokokera wano ku nsi lwana olutalo olw'obulokozi gwabadde alowooza nti nno nalokoka emyaka 8 nalokoka 2 nalokoka 1 ndokosa emyezi 6 ndokosa emyaka 4 oyo poteyawo gwoyogerako muggulu bawala bulokozi bwa sekendi evaako kubanga tuli mu lutalo ku nsi kulimu omusota mulimu obwoyo obujjudde wonna obufaafaganya mulimu ebituddugaza mulimu ebitusiiga amabala wagiti eriiko omusaayi kwegamba ensi okugiwangula lutalo mbawoyo ekyawandiika bakinga ensonga yona omukyala gyayogeddeko nti wano ku nsi tetulokoka wano wansi tubatolinga na bulokozi obutwala tobutwala Petro yakyogera bw'ati mu Petro ekisooka essula ya 4 olunyiri lwa 18 agamba nti era obanga kizibu omutuukirivu okulokoka atatya Katonda omwonoonyi alirabika wa. Imagine. It's a scripture. It's very hard for a righteous person to get saved. Or to say, let's say, born again. Sijagambye righteous. Very hard, born again to be saved. Mulimu ebitusiiga amabala wagiti eriiko omusaayi kwegamba ensi okugiwangula lutalo mbawoyo ekyawandiika bakinga ensonga yona omukyala gyayogeddeko nti wano ku nsi tetulokoka wano wansi tubatolinga na bulokozi obutwala tobutwala Petro yakyogera bw'ati mu Petro ekisooka essula ya 4 olunyiri lwa 18 agamba nti era obanga kizibu omutuukirivu okulokoka atatya Katonda omwonoonyi alirabika wa. Imagine. It's a scripture. It's very hard for a righteous person to get saved. Or to say, let's say, born again. Sijagambye righteous. Very hard, born again to be saved. Born again to be saved. Era obanga kizibu omutuukirivu okulokoka atatya Katonda omwonoonyi alirabika. Jjukira Abaroma 10:10 omuntu akkiza na mutima gwe okuba obutuukirivu twakkiriza ekizibu okulokoka fe abaweebwa obutuukirivu lutalo kati kyova olaba kirungi nnyo omuntu okusoma Bayibuli. Abantu abayinza okubuusabuusa omukyalo ono ate nga balokole ekibatawaanya bayinza okoza byayogera tebiri mu Bayibuli naye nga byonna byayogera biri mu Bayibuli naye nga ate ebimu obifuna mu kubikkulirwa ebiralo bigwako nga kiri direct kanga kino naye eriyo byayogera ng'olina kufuna kubikkulirwa n'okitegeera kati ngaaga agasolo gayogeddeko Bayibuli yegoogera Katonda yadifuuminga Sitaani Yesu kasita yakke magombe n'amuggyako ebisumuluzo n'abafuula vampa tojika bwe yagamba Devo musota nti gona alyanga nfuufu ffe tulowooza yali ayogera ku dusty eno eya bulijjo ne Sitaani talya nfuufu eyo
enfufu gye bali bamugamba okulya gy'emibiri gyaffe. Akayumba kaffe kayayogeddeko ebibokisi byaffe babikola in the finest dust of the earth. Kyobola sitaani mu kulya abantu mume atuwuuta nga bwe tuwuutemba. Kuba baakimulagulako yali malayika ng'akwata kyakona nga mutuukirivu nnyo bamukola mu muliro nga muyonjo ng'ali so clean. In fact Bayibuli egamba nti mu bitonde Katonda bye yatonda ng'oggyeko omuntu tewali mulungi nga Lusufu. Naye kasita yakola effujjo baamulagira kulya nfuufu awa fresh. Era kyova olaba anywa omusaayi gwaffe ali emibiri gyaffe. Teri mulogo mutuufu atali emibiri gw'abantu. Pastor Aida tuyise waawo twongereyo. Kaakati nze bwe nayita waawo ne ŋŋamba ndokose ne ntegeera nti ku nsi teri kulokoka, ku nsi wajjudde lutalo, olina okulwana owangula. Wali Pawulo we yagamba nenzijukira ekyandikibwa ekyo nti mpangudde nwana okulwana okulungi ntuusa awawakanirwa. Nalaba awawakanirwa nga keeka nedda akaguwa kaleke daati kalayini wewogguka awali awakanirwa mutuufu bw'obuukawo. N'ekirala Bayibuli egamba awalala nti obwakabaka bwakuwaguza n'ababutwala babutwala by force. Babutwala obwakabaka babutwala by violent. So obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa naye si kutuula awo n'ogamba emyaka gy'omaze ku lutalo kulwana, olina obutwala by force. So twogera ku checking oba checking mu ggulu. Bwe nayita waawo nempita mu basajja abo abali Simba Ennyiriri ne ntambula nga nzira side gye nali nina okugenda ne ntuuka awali system echekinga. Okuchekinga kw'omuggulu si muntu si malayika but it is a system ye kuchekinga nga bw'otambula buli kigere ky'olinya wajjudde screen everywhere. Kati nga bw'otambula bachekinga ebifuluma mu mwoyo gwe ebijjuddemu bye wakola mu nsi ogenda nabyo. Bayibuli kyegamba nti beesimye abafu abafiira Mukama waffe, ebintu byonna ebikolwa byabwe bagenda nabyo. Kati nze bulijjo nkiwulira nga ngamba abeesiimye abafiira Mukama waffe bokka, but beesiimye abafu bonna abafa, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabyo nga bireekaana, oba bali mu geyeena oba bali mu ggulu, bisigala bireekaana forever. Kakati gwe ekikusanyusa nti beesiimye abafiira Mukama waffe, kubanga gwoba okoze ebirungi naye nga kiri the same n'ababeera mu geyeena ebikolwa byabwe babeera nabyo. Kisome Revelation 14:13 kubikulirwa 14:13 agamba nina mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutaanula leero, weewaawo bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kati nolaba ffe tulisoma wano abisangiri ekigambo kya Katonda kiramu. Katonda tasiika binyomo, kyolaba tuga tasekerirwa. Pawulo yatulabula mu Galatians, we cannot mock God. Tasekerirwa omuntu kyasiga kyakungula. Tosobola kusiga bubi nolowooza ojja kungula obulungi. Kyosiga kyakungula. So kakati neeyongerayo nentuuka mu system ogwobeera otambula nga bwe weeyongerayo ogenda okulanga screen zitandika okuweereza results everywhere mu ggulu. Buli ke wakola n'omunsi okuva lwe watandika okutegeera ekigambo, okuva lwe watandika okutegeera oyinza imaginingamu watandika ddi okutegeera, but kinene bo bateekawo nti okuva lwe watandika okutegeera ne batandika okukucekinga nga bwe bakusuulira result ku screen eno bazisuula wonna nga eno neri wonna babisuula, bwe walimba, bwe wabba, bwe wayenda, bwe wakola ki, byonna baba babireeta nga bifubutuka mu ggwe. Kitegeeza nti omuntu is not like ekintu, omuntu is data.
data waali munda muggwe oli database y'olugendo lwo kubanga buli kigere kyewalinnya ku nsi bakireeta na buli we wakwata na buli kirowoozo kyewalowooza na buli we watunula na buli kyewakola ku nsi nga bakulaga results zo gwe ne screen wekka tewaba wadde malayika naye waliwo bye nalabanga ne ŋŋamba naye bannange newankubadde ndi mukazi mubi nnyo nze nakola ebibi bingi mu nsi nali kabi naye nedda ekyo kiyitiridde ekyo sisobola kubanga nakikola bakizza paka woolaba ddala sijjukira nti nakikola naye ate oyo yenze bakulaga omwaka omwezi ennaku z'omwezi eddakiika ekifo n'engeri gye wakikolamu nga yeggwe wali gwe weekooneramu sitampu n'ogamba ekyo nakikola n'ogenda n'ebirungi n'ebibi ekikutaasa ku bibi kwe kubeera nga we wali ku nsi obadde mwangu nnyo n'okwenenyanga ng'essaala z'okwenenya zibadde zijjudde akamwako ekyo kyekikuwonya ekiwonya omulokole ekinyweza omulokole ekiwanguzisa omulokole kwe kubeera nga musabi ate nga yenenya kikujjako emisango oyinza okulaba nga wakola ogubi n'ogamba kimalirawa ne bakulaga ne results zaago point z'ogufunyeemu mu bubi bakulaga point z'ofunye mu side ey'obubi ne point z'ofunye ku side ey'obulungi ne bamala ne bagattagatta wali ku nkomerero ne bagamba okubidde waggulu oba okubidde wansi tosobola kuyitawo kweyongerayo mu ggulu so kati nzaawo nalaba bingi ebyankuba weewaawo n'ebirungi bingi bye nakola nabyo nga mbyegaana nga ndaba siina magezi gabikola ekyo kimpitiriddeko okusinziira ebibi byenkoze naye ate nakolayo n'ekyo buli kyeweegaana omala kukonfaminga ne weekoneramu sitampu kati nga kitegeeza sisitimu y'ensi yakoppa ggulu bwe tusoma batuwa pepa essomero libaako ne pasente kikuyisiza abaana okuva okubakaleka mu kibiina kitegeeza neggulu bwe tukola obulungi n'olinya ku pasente gyeggulu kwe liyisiza wadde obadde n'ebibi oyitawo yes percentage kwe tuyitirawo oyinza okulaba nga okoze ebibi nga mu butuufu ogamba mpwedde kati ne bagatta points ez'obubi ne bagatta ne points ez'eno ne zikuyisaawo ebibi nga wabyenenya kubanga bw'ogatta eno point nga zikuyisaawo naye nga waliwo by'otenenya bikwata kubanga kigambo kya Katonda so mu bulokozi okwenenya kigambo kikulu nnyo bwe bulokole by the way twakwereetedde wow Pastor Ida awo tuyiseewo ku check-in tweyongereyo yes kakati awo waliwo wengenda okubuuka kambuukire ddala nnyo mu linnya lya Yesu kakati kantuuke mu lubiri lwa Ibulayimu gye mba mbasooseza sokolineko Aida ogenda kubuuka kituufu basebo ne banyaba batula batuliza newankubadde abuuse byabuuse weebiri ku CD ne mu butabo osobola okunoonya CD osobola okubanga ogula akatabo ke akatabo lwaki ndibiwulira ddi akatabo kano tubibuuserwa time osobola okeefunira akatabo kano weekali ku Amazon ne ku gundi z'ebitabo wonna mu America osobola oka ordaringa kuba nakakolera mu US nakakolera mu America yes osobola oka ordaringa mu bookshops ennene kabaamu newane Uganda bw'obanga naleetako boxes bagenze babugula naye bw'oba ordarinze osobola okukafuna ku $15 ate kyenalabye katabo nti ko obujulizi buli mu Luzungu kife kyetuvudde twogera mu Luganda kati gwagamba Oluzungu lwe lukolera
akatabo kali mu Luzungu lwokka ate manyi ne mu Luganda obujulizi tubulina mu Luganda kati ne DVD eno naye efuna Mukama agolomezebwe. Sente za Uganda ka mitwalo 5. Naye emitwalo 5 bannayuganda bano bagiryamu pooko akawungeezi. Naye lwaki ngambye bwekyo kyekasitudde kyokka niba ndikugambya emitwalo 5 oyagala ogenda mu ggulu otunda byonna n'okabula. Bakayita I was dead, now I am alive. You can order. Waliwo omukyala ali eyo ku UCC. Mukyala erinnya linjeerabidde naye waŋŋamba akatabo kano nali sinnakafuna kati kaakano. Katabo ke waŋŋamba kaafuluma era tugende maaso. Musumalayida buukira ddala nga bw'ogambye. Okay, kambuuke ntuuke ku Katonda. Wano ku nsi gwe muyita Katonda. Muggulu tosobola kuwulirayo ekigambo Katonda. Nedda Katonda bamuyita omuyinza w'ebintu byonna. The Almighty. Kati Yesu bamuyita Yesu. Bamuyita kabaka ow'ekitiibwa. Bamuyita omwana gw'endiga. Ate omwoyo omutukuvu bamuyita wa mukwano oba omwoyo omutukuvu oyo talina mangi. Kakati wa mukwano Yesu bamuyita Yesu kabaka ow'ekitiibwa oba omwana gw'endiga. Kakati natuuka mu ggulu nga ntambula ne Yesu. Naye ebigambo byange bino birimu ebigambo wano before okufa. Okufa kwali kumanja kutuukiriza kye bantuma. Nagenda okufa nga natumibwa kubanga nafa 2006. Kakati ebigambo ebyaŋŋambibwa okwogera mbyogere ku nsi kubanga yaŋŋamba gwali mwaka gwa 2000 mu 2000 nze nali mwana eyalokoka nga bwe nabagambye story ey'okuva ewa Pastor Senfuma oba ku UCC nzije ewa Pastor Kayiwa nga bamumpadde nga ye taata wange era nentandika okusabira awo. Kati nayingira abayegayirizi nze nga nkola buli ekinsaze mu maaso. So kati wakati awo batandikanga ebirooto. Naye ng'oggyeko ebirooto jjukira nakula ne Yesu nga twemanyi. Nga mukwano gwange nga muwulira manyi presence ye manyi bwayogera mpulira eddoboozi lye olumu mu birooto olumu mu buliwo bwe bityo n'omwoyo omutukuvu. Era nga olumu ajja ne tutuula bwe tuti ne twogera ku bintu eby'enjawulo. Yajjanga n'aŋŋamba gundi oyo ali bw'ati ne bw'ati okuva we yazaalibwa. Kakati kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Naye omwaka gwe guti wajja kubaawo ekintu bwe kiti. Kakati nno Setaani amuteegedde wano. Kakati musabire. Ng'asooka kuŋŋamba ebimukwatako byonna. Kati nensabira omuntu oyo n'obulamu bwange nga Yesu bwe yali kikoze. Era Yesu byabadde ayagala obutajja ne bitajja. Oba byayagala okubaawo ne bibaawo. Nga twogera 2000 kati awo ebitandika okubeera serious. N'atandika okuŋŋamba. In fact nali nga nsula mu church Calvary Cross twakolanga ne practice ekiro. Kati nga tukobera practice nagambye nasulangamu ebyo ebyokusaba everywhere. Kati kwolwo nawulira nga ndi mukowu ninga akanzireyo ewaka neneebaka. Kati nali neebase bwe zaawera ssaawa 9 ogw'ekiro nempulira eddoboozi erimpita nga liri lyo era bwe lyampita kubanga nali mumanyi namutegeera nti yeye ne muyitaba nti wangi ssebo nayingira naŋŋamba jangu
nalabira ddala nga bwe ndi wano. Kati olumu ngenda nenjogera ebigambo ne bangamba waloota, wakola otya, wavaamu, kyali kitya. Nze sijja kubuulira kyali kitya, naye nkubuulira bye nalaba era bye mmanyi, bye nategeera, kubanga byambaako. Kati simanyi oba byambaako nga ndi mu kirooto oba byambaako mu buliwo, kubanga nali seebase, nali nzukuse nga nsaba. Ezo essaawa mbeera nsaba. Eddoboozi lye limpita nga bwe tutudde wano. Kituufu neebase. Kati bwe ndaba ekintu mba ndoota, kitegeeza kanzikirize nti nali siroota kuba nali seebase. Kakati Yesu bwe yampita namuyitaba nti wangi ssebo. Nangamba jangu, yampita ng'akyali mu luggya w'ensula. Era amangu ddala nga yayingidde. Nangamba tugende. Nali mu kannaiti kange era nga saayambala sapatu oba engatto, nagendanga bwe nali. Nankwata ku mukono ne tufuluma ennyumba yange mwensula. Naye bwe twatuuka mu luggya twatandika kugenda mu bbanga, naye ku luno ebbanga lino nga lye nagenderamu nga nfudde si bwe lyali. Waaliwo enjawulo nti waaliwo obusiteepu nga bw'olinnya mu nnyumba, busiteepu obwo obutonotono. Amadaala nga tulinnya, nga tuli mu bbanga, riyo bbanga, nga tuli mu riyo bbanga, bati nze nga ntambula bwe nti naye nga tulinnya ku madaala, buli we tulinnya nga waliwo amadaala. Ne tutuuka ku geeti y'eggulu ennene, main gate, mu 2000. Kati jjukira nafa 2006. Story ziri bbiri. Esooka yajja nga aze kuntuma mbuulire ensi ne sibikola. Kati eddako yeeri ey'okufa. Lwaki nfa? Kubanga yaŋŋamba bw'otookole nja kuttira mu saaluuni. Va mu saaluuni okole kyenkutuma. Ne mugamba nze maama wange, nze taata wange, nze mwami wange, nze neerabirira bwe sikola sijja kulya ate bajjako ngo banze nsasula enju. Ne tumala ebbanga bwe tutyo okuva 2000 paka 2006 nga nagaana okwogera. Kati 2000 antwala tutuuka mu ggulu. Awo antuma ebigambo ebinaddako byonna bye munaawulira. Kakati bwe twayingira awo twalaba ebimuli. Wambuuziza ku bimuli. Mu ggulu waliyo ebimuli ebirungi nga bisimbye mu nnyiriri zaabyo. Yes. Waliwo ebimuli ebirungi nga bisimbye mu nnyiriri zaabyo, mu bika byabyo, mu bifo byabyo. Kati ebimuli bino bikuba ennanga n'amagezi. Ebimuli bikuba ennanga n'owunga nga bwe bivuunama bwe bisinza. Ekirala buli lwe bikola bwe biti bivaamu akawewo, akawoowo akalamu nga kabulamu nga bulamu. Eggulu liwunya akawoowo, obuwoowo bulungi, wonna wawunya obuwoowo obuva mu bimuli, mu bika byabyo, mu different buwoowo okusinziira ku bika byabyo mu nnyiriri zaabyo. Era bisinziza mu bika byabyo mu nnyiriri zaabyo. Katugambe roses ze zisooka, amalanga ne gaddako, yogerayo ebirala bwe bityo mu bika byabyo mwe bisinziza mu order. Kati bw'obeera mu nnimiro z'ebimuli oyagala osigala awo forever kubanga owulira nga bisinza. So kati awo nenvaawo. Ebimuli ebyo birimu bamalayika baabyo, naye ebimuli biramu nga ggwe. Katugambe gw'oli kakolo ka kimuli nooli biramu, buli ekiri mu ggulu kiramu. Biramu, birina obulamu, bitegeera, birina amagezi, byekolera buli kintu. Newankubadde nga mu ggulu bakolera mu departments, na buli department erina bamalayika baayo, naye waliwo bamalayika nga babeera mu bubeezi ng'ebintu bitegeera okwekolera bye birina okukola ng'ebimuli. Naye nga nayo department mu ggulu ekuba ennanga mu ggulu n'okuwunyisa wonna obulungi. So tebiisobyangako okuva lwe baabikola. Kati awo neeyongerayo nanti nyanguyiriza olw'obudde. Kakati twasanga nga tunaba nakugenda mu maaso, tulina okwebaza bakama baffe kubanga be batutaddemu ssente. Katuveeko mulambo buno ate tujja kubanga tweyongerayo.
byetulaba ebitalabika ebyewuunyiseeyo mu biwonvu emigga gano gayanja enjazi n'ebyewalula byetulaba ebya buli kika ky'omunseeyo gwate abantu n'ebika n'ennimi bwe wabitegeka ate gwe n'obawulira bonna buli omu n'olulimi lwe mu nsi ye neewuunya ekitiibwa kyo n'amaanyi bisukkuluma ebiragiro by'oku mwezi n'enjuba byegoberera luli walagira omuyaga ku mazzi nagwo ne gukuwulira kwe kuteeka ate ab'omusolo bwe bagukwata n'abayigirizwa wasesemye ekyennyanja eddinaali olina ntame gwankusiiza wasasula wayitirira Katonda yatonda enseeno Katonda amasano weebweki yegwe walikola ebyonna byetulaba n'ebitalabika
Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.